bwe tuba twagala okumalawo enguzi mu Uganda omuntu eyatandika okwogera enguzi okulwanyisa impunity state capture obubbi obuli mu gavumenti ye General Muhoozi Kainerugaba kye tulina okukola yayina eddagala President Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wummula enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye President Museveni enguzi kyatagenda gisobolera bino byonna ebireese obuli bw'enguzi yabitondawo President Museveni tugamba nti districts nyingi ani yazitondawo President Museveni constituencies nyingi ani yazitondawo President Museveni state capture kati nosanga ng'omuntu atayina kifo mu gavumenti nga yakulira okutwala abantu wa president yakulira ba investors yaleeta abasuubuzi b'emmwanyi yaleeta yakati yakulira abannamawulire eyo state capture nti president alina we yenyenyeza bwagenda okugira bwati nga anti Kayindo otafiire kati newankubadde ettaka yalibbye muleke kubanga yaleeta bushenyi abantu beyo bajja kunyiiga eyo state capture ino okuvaawo nti Kabanda bw'ababbye ekintu nti abayi mubende bagenda kunyiiga tetulina mu kujjanjaba kiwundu tuli kimasaajinga kasoke no NRM deo ensonga zode za Kabanda nti president asaba kulwanyisa nguzi tuli kutalo okubulibwa enguzi ani mutuufu okulwanyisa enguzi because ne president Kabanda amukubya agenda yasobola kitufu muhozi yasobola onalepo Kabanda muve mu kuzunga mwe mukabira kagati okitegedde mukabira munnoyo sebo kidamu onalepo Kabanda mukabira kagati chamani wa Piero yutali mukomera mwabajja chamani wa Piero yutali mukomera yekiamani mawanda si yekiamani sebo yesentebe era gwe balonda bali bono bwina bina ne bakujja ayitota akola ngani sebo eyo slogan ye chamani wa Piero yu ali mu mateeka bamwita Mike Mawanda weyigala gwe basiba sente simaza abwe gasibiti njakuddamu abantu beerabira nnyo mulabye wano ku district okuva etteeso bali emmese mwalabe nakawa kubanga banagamba ndi president gotaddewo districts ennyingi goyise constituency onalebo Kisekezi be bakulembere nakawa okusaba basalemu constituency endala so president Central Division esaba nalu yali kateba lwanire mu parliament mwe mukulu Kabanda joli mwe mwasaba ne basale yonna ebagenda basala salamu so si president we gwanenya president siye mukyama ekyokubiri yagenda ku dobozi ly'abantu abantu kye basabanga kale mbawe mukulu Kabanda agambye bulungi abantu baleke muza akulembera agenda kulembera mu kibiina bya bimukaga akulembera mu kibiina kye Piero yu je registered gomanyoti agokulifusa ingebina abino sibyanguzi nanti boboji kweka ngoma yatuli oli muri wanguzi ngenda kudda kubuli bwenguzi basebo ne banyabo twazudde jajja Yoweri Kaguta mu 70 buhabulwa yasanidde okulwanyisa enguzi kubanga tayina amuziro twagenza okuzuula banabo nabadde beyisayisaako bannaabwe babaloopyedde kansosola omukwomu kantandikire Honorable Kyagulanyi Ssentamu yayingira mu parliament ng'akimanyi bulungi Kyaddondo gyagenza okukiikirira yali akamala okufuna emmotoka okuva ku mbaka kantinti gwe bajjayo ng'alumirira eggwanga ng'ayagala okuteekawo enkola empya okusevinga sente z'omusolo bwe yayingira mu parliament yali agamba nze asagala muluka yakubire kubanga constituency esigadde eri emu kulumirirwa yagifuna bwe yali ava mu parliament nga badde afuna omusala buli ate yeberanguzi esingusi mukama wange kucyanguzi nzija mu parliament zino muwebwa mukama wange sente zebayisa ku mpuga bazisa mu parliament badde nsaba obudde bwange mubumpe Kyagulanyi alumye abantu bannange mundeke maliza obudde bwange munakola bwamwe esinguzi no tofaayo zembalaga sente nga walabye Kenya basale ku sente zebonoona oba n'obusuuti obumunyumira nayo nguzi nakyo kyogereko buli abeera mu parliament bannayuganda bagambe nti akasuuti akamunyumira omusajja eyo nguzi nti abantu ababaka ba parliament bagenda ne bamala mu parliament emyaka 5 ne basasulwa sente ne bavaayo gratuity babaate sente milioni 3 bw'obanga oyagadde sifuddeeyo mateeka kati kankubulire abadde bakala ne Kenya parliament ye Kenya yalina obuyinza obuyisa etteeka biru yagisa teyali mu mateeka lwaki beekalakaasa yayita mu mateeka mu parliament yawa ye Kenya yandibadde agamba nganza azze okugjawo obulyake
era agalo kendeeza nga Kabanda wagambye honorable nti district ennyingi tinange ng'omubaka abadde afuna emyaka 5 sente bampa n'ez'obujjanjabi. Opposition si batuufu kulembera mu kampeni yanguzi opposition. Nzija nkulaga abantu bonna bagira nanti badde nkulaga expenditure nene. Okay, kati kagende ku buli bwenguzi. Opposition ijasuza okulya enguzi. Tulina gwe tubanja 1.7 billion. Babasabye evidence. Honorable Kisekezi. Bobi agemete evidence. Mukoti, okay. Honorable Kisekezi. Yangu amango tubulire. Ensonga ezo sente wazifuna ngani. Honorable Kyagulanyi Ssentamu we yali agoba omusajja ava mu babano ebusoga. Yani Bijirwa. Yamugamba takwaba ati yamala kunoonyeza. Bwe yali ajjako mpuuga yagamba abira bino ku social media. Evidence teyagiraba. Teyagiraba. Kisekezi yagisabye. Olinda ddi lwaki ntwamu muzacho linda evidence. Okay. Evidence kanji muwe ku TV ya V1. Isoko jimpe konjirabyeko. Omukulu bwe yagenda nga asabye sente gye bayita PDM agende Kenya. Agenza okukyalira Segirinya. Bali bamwalu 10,000. PDM per night. Yalaga agenda kubalina kutano kubanga gwo wandika na uli ababuzabuza abantu gwo wandika nolagenda kusaba. Nibakuwa sente. Bwe yamala ogenda n'akomawo. Olunaku lumu. Bansi yamuzza. Bwe bambala omuteeka ku kajjoji tuwakola bwoti nalo kajjawo oluvannyuma liko diwezeri. Okay. Nazo sente nga minisita Lugolobi we yakomyawo amabaati ge bali bamuleetedde Ssemagamba. Yagulwako omusango. Era bagulwako omusango. Onali obolinda evidence yo evidence. So no opposition tojja bokulwanyisa nguzi. Honorable Zake sente ze baba wa mu government electoral commission 3.1 billion balaze nti atabadde eggwanga lyonna mbungabuuza abavubuka nga babulira emisomo. Nupu nga yagala nnyo obusimu teba ku masimu ne babagenze kugirako ne wabagenzewa bekwata ne bagenda kanso kawuki mukama maliza lwaki tatulaganga yo kamuna nakatuna kamu yakyalira abavuka ninga senze zagenda enguzi mu gikulembedde mu ggwanga era mutukwatidde akati so tebali wogamba ebitaano nozako 1.7 naye enguzi efuuse enguzi mu Rwanda tuli mu kwekalakaasa naye ani mutuufu okulemberamu otalabalo luno kubanga de wakulaze tino opposition yammwe NUP abantu bagikubamu ebitulaga nene dda zaako wagambye akoze obukadde 96 okutalaga eggwanga ng'osinkana abavubuka disitano zokka ze wagenzeemu tazirina nesenza muwa musuluza agenze ebya Bisekezi yes the allegations naye bagamba nti awali omukka tewabula muliro Kyagulanyi munpe evidence ne kumpuuga teyagisaba. Kakati kizibu nnyo okusanga omukyala ng'akolera mu mujjawe. Kizibu. Ne bw'aba azaala agamba oyo mwana si wuwe. Kakati sawa ya leero jjajja wange ensonga gya presentinga okutintinga ekifaananyi eri abakulembeze ba NUP nti bali banguzi tukimanyi nti no olutalo lw'okulwanyisa enguzi luli too sensitive. Lugenda direct paka ku president Yoweri Kaguta Museveni. Kati mu system president mwakugambya nti no ye asobola okuteekawo olutalo n'alulwana ate n'aluwangula n'aluzikiza kitegeeza ye yalina switch ezidesigning nga wano entalo n'emivuyo mu ggwanga Uganda ate yalina switch ezijjawo. Ye baba Museveni nga ina golo yeje agenda okuteba era kati bino byonna ebiriwo bino mubere kini nnyo wateekeddwa okubanga waliwo ekijja kati bino byonna entalo Kyagulanyi bajja kugenda bamuteekeko entalo naye tu frustrate n'okudivertinga naye eggwanga lino lijjudde enguzi mu sekita zonna. So ani abakulemberamu otalo luno olutalo lwa bannayuganda bonna. Omuntu asobola okutuyamba okutaasa enguzi President Museveni ng'atuviide mu ggwanga Uganda nava ku bukulembeze kubanga ye mastermind David Kabanda MP nzikiriziganya naye nti no President Museveni ye biggest problem. Naye ate ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okukola ki Muhoozi ali mu academy eri ennyonyi enkulu tugigamba wayegenda ate ng'oleeta nze ensonga yange gye ŋŋamba essaawa yaaleo tosobola kubeera nti nno bannayuganda because abakulembeze ba NUPC bazze ku street bannayuganda bagambye kabeekolemu omulimu baagala answer ku nsonga ya corruption. President Museveni yennyini n'ayungula eggye lyonna okuba abantu obakulakinga n'obaggalira
okakaza kati Museveni wabeera nga aganti nalwanyisa enguzi bannayuganda nga beevuddemu beekwatiremu bw'aba abagaana kiki kyabaategeeza Museveni kyekizibu ky'eggwanga lino Museveni bw'anaava ku bukulembeze system ejja kukyuka okitegeera president umujjukira wano omusajja wattu yatambuzaako ne ku bigere nga ali mu kulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi webale nnyo Kabanda David Kanabyayogedde aga nti president edda enguzi twegisobola mu ebbali twetegye n'omuhoozi Kainerugaba gwe mukulabako mwabasuubu sente zibavaamu nnyingi naye abo ne bazibba twatwa buwumbi na buwumbi ani mutuufu okulema otwaliwo obulyake n'obuli bw'enguzi gwolaba nti oyo alina clean hands omuntu aina clean hands wano mu Uganda saawa zino ye muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo luno olutalo yasobola okukola ki okululwana naye kizibu kye twafunye nti omuntu wa bulijjo naye yalemereddwa okuyimirirana ku magulu gabiri n'agaa nti kakati kino kye twetaaga oba kino kikome tetukyayagala kuddamu kukola ki kukiwulira kubanga buno tebukyali buli bwanguzi buno bubbi ababbi bakondo bennyini n'ejjogo nga balikoze eki balitaddemu kakati gwe omuntu ne bakwata sente nti bazalocatingidde ekintu bwekiti sigamba nti oba baataddemu nti kati bayongezezaamu bbeeyi ey'ebintu wabula omuntu n'akwata sente zonna nga bwe bazalocatingidde ekintu n'agenda nazo mu kikutiya kakati obudeyo eba tekyali nguzi obuba bubbi kakati levo gye tuliko ya bubbi wano naye omuntu wa bulijjo yalina okwekemba n'avaayo n'akola kikubanga nga bwe kyabadde Kenya nga tiriyo yes tewuliwo kakati ekintu kyokka ekisobola okukola muntu wa bulijjo n'akeera ku makya n'atabukira kubanga bano bonna ne President Museveni yennyini nnyini w'oba omutunuulidde emyaka emabega gye tubeeramu abantu bonna buli gwe banoonyerezaako obubbi nti aggwera mu State House kakati ate olotantivu nayo katumba mukama wange ani alina okulwanyisa enguzi naye nkyendowooza njaga okwebaza pulezidenti mu ggwanga ekyamazima nti yavudde yamaze kulaga ggwanga n'akwata ababbi abo bajonyesezza eggwanga lino abagambye okuba abakyateeberezebwa naye olwaleero kkirizo bagaana nti bano abantu bano abali mu bifo Museveni si abateekamu okimanyi bulungi nnyo bano baasoma mwina empapula gw'osaba emirimu balanga mirange ne bagiranga bano baana baffe baganda baffe be bali mu bifo ebyo bwe bamala okugiranga ne bagigendamu ne bagisaba ne bagigendamu bw'atuukawo ebirubirwa byonna n'amanya nti bituuse n'alyoka ndabye ne ku bakansala agenda tasoboladde okwegulira akagaali bw'atuuka wali neyewola ssente n'agula emmotoka n'akyusa ennyumba badde bawasa olwali tubali tulina bakansala ffe mu kitongole batuuse n'okufuluma eggwanga lino basigale nga baziyimiriza misa aziyimiriza babbi balyake banuupu enamba enuupu naye kankubuulire era nze neewunyiza bwe mpulya Bakyagulanyi omuntu ayinza okubba omusito ate n'omuteresa ekisambi tosobola omusito yes kakati nkyalaba nkyali mu kunoonyereza besekezi sennyonyi mbadde nsaba bongere bwe kibeera nga biliyoni eno yagikumpanya emu miliyoni 7 asokaddeko ebbali kale ng'oli yali mukama n'olwekyo tusaba busabi ogamba naye alina okulwanyisa enguzi nze nebaza President Museveni yasobola kale njagala nsome message zo tuve wano ono ye muganda waffe Haji Juma Sechanzi ayagala bwa meya bwe Kawempe agambye nti oyo Deo takulimba President Museveni bafraga bearers yabawa million 2 buli omu sebonza akugamba nze Haji Waswa Juma Sechanzi era chairman veterans linda kwa maximum message agambye bafraga bearers ba NRM mu Kampala bokka bali 8 Museveni yabawa obumbi muka mwenda yono ye Haji Juma Sechanzi ono mala agambye nze Isaac Mvabuwambo. If it's fight corruption, Museveni must also be accountable for tojikwatako
Good Morning Dream TV tojiwalaga ne yagaba sente awo eza tojikwatako so naga ne President Museveni naye yetaga naye asimbibwemu nnyo okulaba okwetegerezebwa sente ezo yagaba zaaki kale nja tuve wano naye nyebaza mwe namwe message kyali nyingi nnyo naye obudde butuweddeko obudde onagambye mukulu America nayo banywa enjaga tubasinga ki Mulondo abudde kakayabwe bali ebisiyaga kyekitabu kale message nazijja wazisoma banne munsonyiwe akade katuweddeko katuma mu seconds 3 waswa zebade mukama ekyamani wa Africa BRZ yesimba ululi nagwa mwafuna sente mwafuna damu ekyo kajuka zila mwebibu ekigundu tewali budde nanti deo omukulu waswa tetufunanga sente gwaduka nuna mu nupu nze baine kanso Peter Kawuki ono munampigi era agamba nzibia mukaga nzija kuba basina CPG ikanzu tukwebaza sebo okera n'omuga Dream TV ne banampigi na message zise n'obudde butulisobodde soma olwa budde kayabwe mingi message zijja deo ono yesente wa Africa BRZ juma agenda bafuna milioni 22 baveka bazifuna dda akola